obitegeere bulungi nnyo. Baddidde Kasemufu ne bakambaza jjiini ne bakambaza kijirikooti ne bakambaza masiki ne bateekako enkoofiira ne manvuuli waggulu. Mu Buganda omuntu atera okutambulirako manvuuli ye Kabaka Rad Muwenda Mutebi owookubiri, era atera nnyo n'okwambala seppeewo ye oba tageerabidde. Ayagamba kyekino wano wammanga. Nawe kennyini kyetegereza bulungi nnyo, kyetegereza bulungi nnyo. Kati obubaka bwe bataddeko buno wano tugenda mpola. Bawandiisi bwe bati bano abalimi, obunyonyi n'ebisolo ebibabbira ebirime byabwe babisalidde amagezi, naye oba obunyonyi tebubuuke. Owulira, bano abalimi, obunyonyi n'ebisolo ebibabbira ebirime byabwe babisalidde amagezi, naye oba obunyonyi tebubuuke. Kiki ekivuunulwa kiri kitya? Kiri bwe kiti nti mwenna temwategeera nti Wassanya Kalulu Charles Peter Mayiga Ssalonga Mulengejja mu butongole Kabaka wa Buganda, era kyovula abantu Omutanda bwe yali ayogera ku lunaku Amatikkira agamba nze siba na musigire. Mayiga akola emirimu gya Ssaabasajja Kabaka gyonna gye yandikoze n'okukyaza abakulembeze, ng'omukulembeze yenna akyala mu Buganda alina kubanga akyadde wa Ssaabasajja Kabaka, so si Mayiga ng'omuntu. Kati bakulaga nti Mayiga ye Kabaka wa Buganda, nti Ssaabasajja Kabaka kiguumaaza era kifaananyi ekitudde awo. Ndoza mukitegedde bulungi nnyo. Bamanyi okukola ebyempologoma ne bakolaakola bu positi, kino ndoza kibavuunule bulungi, mukitegedde bulungi nnyo. Kati bakulaga nti Ssaabasajja Kabaka kiguumaaza. Kino njagala okitegeere bulungi nnyo, seetaaga muntu yeewunzise kuba twakuwa abantu abeewunzika. Okitegedde bulungi nnyo, kyekyo ekivuunulwa ekintu ekyo. Alright, awo tuvuddewo. Bwe tuvaawo awo tugenda tutandikirawa. Baganda baffe bonna abatobokomokedde ekiteezi abali mu 100 plus kitalonyo ddala. Ndowooza mwategeddeko project gye baagala okuteeka awo, naye babagamba nti badde bestructinga gaasi oba badde bajja gaasi mu bisasiro ebyo. Mwenna abatamanyi butya bajja gaasi wantu, okusookera ddala njala sooka mbategeeza nti okujja gaasi mu bisaaniiko wateekeddwa okuba nga waliwo kituyita factory oba plant eprocessinga kasasiro oyo. Ekiteezi waliwo plant oba factory ebadde processinga kasasiro oyo mujjamu gaasi? Teriiwo. Si bwe kiri? Teriiwo. Bweba teriiwo. Kati gwe bagamba nti badde bali mu process egenda okwe-extracting oba okujja gaasi mu bisasiro ebyo. Gwe toza okusaba ng'obwo. Already mutegedde ettaka, waliwo omwami muyita Otada, y'omu ku bantu abalina obuvunaanyizibwa ku ttaka eryo. Jjukira abantu bonna basinga obungi kati mu Kampala bakolera Salimu Sale ne Muhoozi Kanyarugaba. Ekisinga okukwasa ensonyi, abatuuze abamanyi ennyumba n'abantu ababaddewo awo bababuulira nti gye musima si wali abantu, bano basima mu kitundu kirala ng'abantu bali mu kuvundira mu bisaaniiko ebyo n'okuba nga bayinza obutaddamu kulabikirako ddala. Kyokka bano bakuga nti bali abantu 36, abantu bali 300 plus. Gw'olowooza lwaki bataddewo diversion ku social media okubuzaabuza abantu? Parliament bwe batandise okuteesa ku nsonga eno, buli omu yeebuzaabuza. Minisita yeebuzaabuza, Lukwago yeebuzaabuza, aba security beebuzaabuza, deployment bakkiriza muntu wa bulijjo okugenda kuba bakimanyi kye baakoze kikyamu nnyo. Naye bwe mutaazuuke bannayuganda bajja bamalawo nga muli awo mukanula amaaso. Kyekikulu kya byonna. Bwe nvaawo okubategeeza ensonga eyo, kati ndoza kansooka empisewo ka security alert kano tuleke tusimbule video.
bulijjo mbagamba nti abantu abali mu Kampala mwegendereze nnyo ababuulizi b'enjiri. Mwegendereze nnyo ababuulizi b'enjiri abali mu bitundu bibiri bya Kampala. Bambera ba Museveni. Kati ka video kano akasansanye ku mutimbagano. Njala kabazanyira mu kalabe. Kati kyavudde kuba kati waliwo abasamiza abazze, kuliko abayisiraamu, kuliko n'abalokole. Naye jjukira video bagikwata mu nkimanyi. Yes, video bagikwata mu nkimanyi. Ne tetuna kye tugenda kukola, tetugenda kulwana bantu bano. Naye jjukira nti etteeka lya KCC erisoma liti omuntu yenna okopaletingira ku street za Kampala, oba oli mutembeyi, oba olina kyotunda, olina okuba nga olina license. Bano abantu bakwatibwako. Kati kano ka video kakulaga omusamize waali naye yazze ku street, kuliko omuyisiraamu, kuliko n'omulokole. Omusamize akasenta kakagala bulungi yateeka mu maanyi kakagala bulungi jako omulokole yateeka mu maanyi mulokole y'amaanyi mwekali ateekamu naye siraamu akasenta eka kakagala bulungi basajja basiramu mwe abatamuwa ye ate ono ye oba yakola ki kwese kuluuza okola ki kuluuza okola ki awo nno kale kayongedde mu mazima luli ensaba ya ssente ebadde tematuza. Kyemmanyiko kiri kimu nti abayisiraamu eddiini ya Nabbi Muhammadi okusaasira n'emirembe kubeere gyali tetembeebwa ku midaala na ku street. N'eddiini y'obuwangwa n'ennono nayo tetembeebwa ku street. Naye kyankubye enkyuka okulaba kati basussizza levu ekola ebintu bino. Kitegeeza bano bonna bambega, tekuli ali ku mulimu mutuufu na bambega, atakategedde kankakodderemu. Omusamize akasenta kakagala bulungi. Oye musamize yateeka mu maanyi kakagala bulungi. Oye musiraamu jako omulokole oyo mulokole mulokole y'amaanyi mwekali ateekamu naye siraamu akasenta eka kakagala bulungi basajja basiramu mwe abatamuwa ye ate ono ye oba yakola ki kwese kuluuza okola ki kuluuza okola ki awo nno kale kayongedde mu mazima luli ensaba ya ssente ebadde tematuza. kampisewo security alert tusimbule video. Alright. Kansula tumukulembeze wange otuuse obo akatambi kano banaakakuwa. Mr. President wonna wooli manyi oli mu ggwanga lya Canada. Ngenda kusaba mu ntambula zo ng'otambula mu diaspora. Weebeereremu ng'omuntu. Si buli muntu akuwahaaga waakuwa engalo aba akusekera nedda. Museveni alina ba suicidals be yasindika mu diaspora. Era nga bakonductingibwa Emmy Katabaazi, Deputy Director wa Internal Security Organization ISO. Emmy Katabaazi omulimu gati atambula buli diaspora nga anoonya how to neutralize abawagira Kyagulanyi abawagira Nuupu bweppo n'okufuna abantu abasobola okutuusaako obulabe. Tebagenda kufumita kiso, tebagenda kukola ki wabula okuwa obutwa in any undetected way nga totegedde. So Mr. President nkusaba wonna wooli mu diaspora wooli weegendereze nnyo. Waliwo be tuyita ba suicidals, silent suicidals, manyi ba suicide manyi bali abekutuusaako bo muno. Eriyo omuntu nga bamupromising omuwa ennyumba, omuwa ssente n'omuwa buli kyayagala mu bulamu akutuuseko obuvune. So Mr. President kabeeraani tokkiriza. One,
mu ggwanga limu erya Canada eriyo bannayuganda bangi kati naye okusinziira ku ttiimu eriyo eya NRM n'ambasada aliyo n'ebigendererwa bya njawulo nnyo okuba nti embasi eyo gyeri ekola balina ebigendererwa bingi nnyo. Mr. President, wabaddewo kyenwandiise misunderstanding between the team leaders ne security team yo, era ngenda kusaba Comrade Remy Ntambi, mukyala Nakato ne mukyala Doreen Kajumba n'abala with immediate effect muyite meeting muddemu mufune resolution eya misunderstandings mwafunye wakati wammwe ne eyabadde head of security team eyabadde ino kuma president omukulu oyo mumanyi bulungi nnyo Buganda Ntege bwe bayita kyuma kya Yesu. Lwaki mu byokwerinda oba bye tuyita security omuntu omu asayininga ku mission oba ku mulimu nti gwalina okukola aba alina okukola exact kye bamugambye okukola. So omuntu bwe bamuwadde omulimu nti gwogenda okuleadinga security team ekuma president n'akifuna nti ye team leader yawa instructions era abamaze okuwa instructions aba alina okukuuma omukulembeze nga bw'alina omukuuma. Ate wewajjawo information ddala eri destructive ku mission gy'alina n'ebiragiro by'alina kitegeeza nti wabeerawo ekigendero ekikusike. Ngenda basaba with immediate effect mess eyabaddewo mu verifying ng'obudde bukyali kubanga ejja kufuuka suspicious ebaleetera okuba nti mwekubamu ebituli. Nkiddamu mess eyabaddewo ejja baleetera obuzibu mutandika okwekubamu ebituli nga munagenda okwenoonyerezaamu nga kiringa ekyabadde tewaddewo ekintu ekikyamu. Omuntu bamu bamuwadde task nti gwe agenda okukulya security ya president abeera responsible for security of the president wayingidde wagenda osula ne wanaabeera mpaka ng'alinnya ennyonyi. Bwe mugezaako mu distractinga nga temuwadde ensonga lwaki mu distractinga oba mumujja ku kifo wabadde alina okuba nga ali designated oba assigned to, that means nga mulese omukulembeze ng'asigadde mu bbanga temulese omuntu ogambye omuntu tusigale awo okuume president ate in a few hours n'omugamba vaawo nga tolina bwogende nti we have assigned someone else to stay in that place. Ekintu ekyo kifuna okweraliikiriza omunabuze ekibuuzo baŋŋambye kutuula n'okuuma mukulembeze ate within a few hours n'omugamba nti ate vaawo naye nga tolina muntu mulala olese mu kifo ekyo okuuma president oba kuuma buvunaanyizibwa president agenda kubeerawo atya. Kitandika okuleeta ebibuuzo bingi nnyo mu mitwe gy'oyo gwewadde assignment ate kireeta obuvune eri oba kireeta obulabe eri omukulembeze oba omuntu we gwe batadde mu kifo ekyo okubeerawo. So ekinjagadde obbaga abantu abali e Canada mwe bali nyo balire ddala musobole okubanga musolovinga issue eyo nga tennagenda mu mikono gy'abantu bakyamu olw'ensonga security ebeera security era erina okubanga ekolwako. Nze kambenzi nonga nti kati gwe okuuma omuntu ono ne wayitawo ebbanga nonga nti ate bikyuseemu naye nga tolese muntu agenda sigala mu kifo ekyo okukuuma nga omuntu gw'obadde oŋŋambye okukuuma asigadde mu bbanga. Ntandika okwebuuza nze gwewadde tasiki ekigendera kyo kiki. Mugende mutandika okulaba emizannyo muze muyita movies oba firimu. Tunuulira firimu zebayita eziriko ng'osanze firimu bagiyita The Bodyguard. The moment you assign the bodyguard okola omulimu n'omuga nti kino kyotekedde okukola ABCD tabeera distracted ate tawulwa orders ndala agendera ku ziri ezabaddewo. Ne baba bakuuma omukulembeze wa Amerika oba w'ensi endala orders ne zifuluma nga eziweereddwa bakuuma balina okukola ekyo kabeere mukazi we nga teyabadde mu instructions ezo oba omwana we oba mukwano gwe nkulayira tasobola kuyitawo kubanga alina instructions ndala. So kyekinjagadde obagamba mutuule with immediate effect mu solving problems ezo kigwe. Ankwateko wano mu kitabo nkole security alert esembayo tusimbule video. Alright.
eno information gyengenda okufulumya njagala egenda eri bannabyabufuzi nga towagira Museveni. Ng'oli mu Uganda njagala egende mu bantu ba Buganda abakyalinamu ensa nga muwakanya Mayiga n'ebikolwa bye Mengo. Njagala egende bannaddiini nga nabo muyina endowooza eyawukana ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Njagala egende eri abaddukanya bizinensi n'abantu abalala ne bekikwatako. Kasitoba ng'owulira akantu kano njagala okawulire bulungi nnyo. Yoseri Tibahabulwa lutabayisira mutabani wa Kaleke sirabizizide ensanga bisibe na nyini kabuyonja atambula nga akozesa ekitongole kye akozesa ebitongole bye omuli Chieftains of Military Intelligence, Internal Security Organization ne SFC yawadde ebiragiro oba yawa ebiragiro ebitongole bino okutandika okukyusa enkola gye badde bakolamu egaba obutwa oluvannyuma lw'okumwabya nga obutwa butandise okulabikira ddala mu bantu era public etegedde nti bagaba obutwa. Bakyusizza engaba y'obutwa bagikyusizza batya? Ulira bulungi nnyo. Which emabega mu kitongole kya Ssemwai ne Iso ne SFC bafulumizza abatamanya ngamba abaana b'obuwala nabo bulenzi nga bali bawera 169 nga bano basindikiddwa mu Buganda okusinga mu Buganda ne mu Busoga nga bali ku mission ey'okutandika okugaba obutwa mu design mu fashion empya etasobola etali nnyangu ya kutegeera kubanga engaba y'obutwa mu kulya n'okunywa ekyuseemu abantu bagitegedde. Yensonga lwaki njala kugamba gwali kuno. Museveni abadde atera nnyo okugaba ebijjulo mu State House. Kyantaddeyo okulya kw'abagundi ntaddeyo abantu bajje balye abantu emmere baagizira tebakyagirya kubanga baategera n'amazzi tebaganywa. Kati n'agamba tukoze tutya kuba abantu bategere ntugaba obutwa. Museveni abantu bano byasindise 169 abaana kuliko abo bowala n'abaana b'obulenzi nga mission ya kutandika kuwa butwa buli target gye baagala. Bali selective, ekigambo kye bayita selective kwe kulondoba. Luganda selective ekigamba kiyita kulondoba. Ekigambo selective mu Luzungu mu Luganda bakiyita kulondoba. Balungi mu kulondobamu omuntu gwe baagala. Balondo bibalungi nga balondoba okusinzira ku kiki kye baagala kye babatumyeko. Hawamu nakitegeera. Ekigambo selective kya Luzungu ne mu Luganda bakivundu okulondoba. Kati bana abaana bobuwala n'abalenzi bali selective nnyo ku targeti ze baba basindiseeko. Nire ekintu kye sibagambanga kanti bagamba olwaleero. Wenyumirizanga nnyo mu lulimi lwo okulumanya obuvuna obuddo bwalwo. Ate mu kifo ky'okwogera olulimi olugwira olwenyumirizaamu wattu ofubanga nnyo okumanya enzivunula y'olulimi olwo obuvu bwalwo n'obuddo okusinga oddwogera obwogezi kubanga